King Sheebah ne Love Mercy ani asinga okuyimba bijjemu love bijjemu sympathy obijjemu n'oluyimba luno mwakakola. Love Mercy bwemba nga ba percentage Sheebah nyinza okumuwa 32 Love Mercy ne muwa 68. Sheebah ndudde omulabako simanyi nnyo biki byalimu nabadde awo mpozi gyole nali nserengesa eri kukubwamu ku biyaga ne mpulireyo nga bakuba ekiyimba nawe ekiyimbayimba kye yakoze ne ŋŋamba ono alayika agenda kugwa ddalwali. Yakubayo oluyimba olulala? Nawe simanyi walya simanyi n'olya simanyi n'okola otya. Abantu abo abanvuma nabo abasajja n'abakazi balina basisita babulaza baabwe. Lwaki tosindikayo bulaza wo kuba naawe olinayo babulaza ba abatannafumbirwa abatannawasa ne bagenda bawasa Sheebah. Lwaki nze gwe musindikayo? Calvin Kayanja yafuna obulumi bw'amaanyi nnyo n'alemwa n'okulya emmere nga ngudde mu mukwano ne Love Mercy ensi n'etegeera. Olw'ensonga era alina okutulwanyisa kubanga alina ddiirwe promoting ebisiyaga. Kati omuntu alina ddiirwe promoting ekisiyaga awulira bubi nnyo waalaba ekitonde ekisajja nga kiri ku kikazi. Aba ayagala kisajja ku kisajja, kikazi ku kikazi. N'olw'ensonga eyo Calvin Kayanja sobola mumalirako obudde bwange. Calvin Kayanja ate message yange egi enzireyo nkwate essimu ate akavidiyo aka nzireyo ndeete nkwate essimu erimu akawunti ya Sheebah omuli enamba y'essimu Calvin Kayanja kwe yasindika message ng'akwana Sheebah. Agakatonda Sheebah akwana Love Mercy. Calvin Kayanja nze nsirika ne mbanga omuntu w'omusiru. Essimu gye twateeka ku page ya Facebook eya King Sheebah Calvin Kayanja yajja mu inbox. Y'omu yagamba osuulawo otya King Sheebah n'ogenda ku Love Mercy. Kati ate ye omu yalumirirwa nti lwaki nalya King Sheebah emirundi mingi. Kati tolaba kati kitegeeza ali awo takwatagana naye kitegeeza ayagala kujja awoomerwemu. Taata genda ohoomerwemu ndi wa Love Mercy. Kanyanukula abantu abambuuza Mukunja walya Sheebah oba tewalya. Export TV to the world. Baganda baffe byatandika ng'ebisaaga bifuuse ensonga twatandika tugamba katubeesibeko. Mukunja oli otya ssebo? Ndi kyesire na tabbu kyali kiti. Olwaleero watabye butabi? Bwe bitya nti video shoot tubeesibeko. Ogenda kuddawa n'abakoba ku social media? Abako ba social media inroads. Abakodomi bange bennina abanyankole bakiga batoolo babazaalo yo Love Mercy si bantu bayombi nnyo ebigambo byabwe bitera kimu bibiri. Oli ku Export TV tuli ku mutimbagano amanyi omwana soda bakutte kamera aba Elshadai batambuza akasente all over the world ba inboxing babikoleko. Eno Juma gye tuli simanyi si Juma bagiyita Sawumu bagenda kutambuliza sente bazituse gy'oyagala. Aba Info Trust mataka kugula kutunda batereka akasente k'abanaffe abali ebweru w'eggwanga kasaka kuba omwaka bakuteramu amagoba nabo bakubireko ensonga zitambule bulungi. Mukunja video shoot we tuli isn't it? How comes nga tulaba ku set waliwo mu Love Mercy? Obadde oyagala wabeewani kuba oluyimba nga twakatoka okufuluma twawulira King Sheebah. Oluyimba lwa King Sheebah. Anti King Sheebah wetwe tukola oluyimba lwatubeesibeko twasooka lukola naye naye n'alwonoona maloboozi gaali mabi aga King Sheebah abantu tebaagaagala. Then Love Mercy njukira we tumala oggwa mu Love n'angamba baby oluyimba oli omuwala yalwonoona nnyo. Inashuwale nti si Love ye kuvuga. Abantu nabo balaba nti Love Mercy oluyimba woowuliriza ennyimba ezo kuba twazikwata 2 ne tuziteekayo ku YouTube ey'Omukunja Atasera. Love Mercy lwe yakola ne King Sheebah lwe yayimba. Neero olaba nga abantu baagala nnyo oluyimba Love Mercy lwe yakola. Ate bino ebintu olina okumanya nti tetukolera muntu omu tukolera abantu kye basinga okwagala kye tugenda nakyo. Nga bayomba Mukunja abantu abo abaagala abaakugamba nti Sheebah yonoonye oluyimba luwe Love Mercy gubasangawo. Genda ku YouTube yange ey'Omukunja Atasera olabe komenti z'abantu otunulire olaba mweva mu bino omanye abantu bo bali mu kirimbu Sheebah olw'okuba yali abadde mulaalwe emyaka 9 ku kkubo kati na that sympathy eyo mu bantu kati bo kati nsaba bategere nti eno business kuno kuyimba abantu webukyanga
kankuwa ekyokulabirako ekyangu olusi osobola oba nga toyagala bebe kulu naye nga ate mu mutima okkiriza nti bebe kulu amanyi okukola ki okuyimba yes osobola oba nga toyagala love masse mu bintu ebirala but when it is coming to music love masse ayimba bulungi bateke ku minzaani nga tetunabalandaga King Sheebah ne love masse ani asinga okuyimba bijjeemu love bijjeemu sympathy obijjeemu n'oluyimba luno mwakakola love masse bwemba nga ba percentage Sheebah nyinza okumuwa 32 love masse ne muwa 68 gye bayita love gye bagamba nti love is blind no yes ndi mu mukwano naye ate era ne wemba mu mukwano kyogamba wemba mu mukwano sobola kutegeera nti gwe bakuyita soda yo exportive oli ye gundi ate wabaawo akabega n'ogamba nti kati omanyi baby otasobya yavuddeyo n'aliisa abaana embizi nakulidde ng'omuwolereza no ekyo katono tulwane n'okulwana era we nalabye eyo vidiyo namukubiriddewo essimu ne mugamba kikyamu nnyo emirundi 10 yes bawo ne waba takuwa nze namuwadde sente yangambye yagala sente kugulira bana kyakulya nange ne muwa sente ng'omusajja alina obuvunaanyizibwa wabula saamugaye nti bagulire embizi era we nalabye nga buli embizi ne ŋŋamba kati mukunja addako bukubyanjaga nze nno by the way ne wemba nywa enjaga abaana abo sibakkiriza kundaba nga nywa enjaga kuba nange nkimanyi enjaga erina ebirungi byayo naye erina n'ebibi bingi watandika ddola birira abaana ba love masse no kati woba yagadde omukazi ng'alina abaana ate kati abaana ogenda bawa butwa baffe baveewo kyebayita okuzaala abakulu nga bbumbuzi no baba babo oba ofuuse taata era baba bakuyita taata newekiba nti oli taata muto so we nayogedde naye namugambye baidayo ogenda ne ku peegi ya love masse nze nagenze nensasayo vidiyo eyo era twayombye nnyo ekiro yayombye nnyo katona nkubire ne munju naye ne mugamba yadde oli mukiga naye nno nze ondabira wano nakubwakubwadde ebiyaga byange nja kukumenya embiriizi omukwano mwina mungi ne love masse akiralinga falsifati nga nsonga y'abaana kulya mbizi naye olw'okuba nti peegi ya love masse eri mu ssimu ye eri ne mu yange era nze nakozeseza essimu yange nengenda nensasayo vidiyo era ku lwekyo omanyi sagala nnyo nzola yadde nywa enjaga yange naye mpa nnyo obuwangwa ekitiibwa mpa nnyo n'eddiini y'omuntu ekitiibwa mpa nnyo n'ekibiina ky'omuntu eky'ebyobufuzi kyawagira ekitiibwa nze mpagira nuupu woba wagira NRM sisobola kukuba jjinja sisobola kuvuma kuba naawe yendowoozayo kwe kwagala kwa nga nange we nakola okwagala kwange nti kampagire nuupu neetabayo ankuba jjinja bw'oba osazeewo just nkupasulatinga mpola mpola nenkwagazisa ekibiina pasulating mu Luganda oba otegeeza persuading okwagazisa omuntu ekintu kyo nga tomukase tomukubye ejjinja tomuvumye nkusikiriza mpola mpola nga wempaana nuupu yange nenkugamba nkulaga ebibi ebiri eri mpola mpola bw'oba oli munya nkole nga nze ndi Muganda nkulaga mpola mpola nti Abaganda ffe tusinga bw'oba oli musiraamu nga nze ndi mukafiri nga bwoli oba anonze wakatata dini fe wakatata mu advent ate gwoli muki nange nali mu advent nga nkyali ewaka naye we najje ne Kampala enjaga ne nyonoona ne mbanga sikyagenda mu kyaki naye nga ate mu mutima eddiini kweri nsinga bangi nnyo abakeera mu kyaki nga bambadde ne sapule nti era oyinza n'olaba nga tutuuse mu ggulu n'olaba nga Katonda ngambye jangu boyo otuule wano jasawa kubeera enjaga fiti mba nina okubwamu ne wetuba mu ggulu kubeera we sikubwamba ngenda kufaate ne Katonda ayagala balamu naye kukiri kyembadde ngezaako okunyonyola abantu era njagala kusinziira wano ku luno lutimbe okwetu ku kintu kya love masse okukwata embizi n'agiriisa abaana for the forgiveness musonyiwe mumusaasire yensonga lwaki nagenze nensasayo vidiyo eyo era ne mugamba kikyamu taata w'abaana abo ne waba takuwa yadde 10 abakazi bangi nnyo abalina abaana baabwe nga bataata baabwe tebabawa ssente ate wogamba nti takuwa ssente zoba waguzeemu embizi oba wazijjeewa
kwata ziri z'ogulamu embizi baguliremu ekyokulya ekirala, eddiini ogireke ng'ogiwadde ekitiibwa kyayo kubanga olabagana amampaati g'oku nsi bino byonna bye tukola ku nsi enkomerero yaabyo wali wansi mu nsonda nnya mu geyeena era kugenda mu maaso ga jjajja Godfrey atandika okugamba ku nsi wakola kino n'okola na kino. So bannaffe Abayisiraamu nkimanyi nti muli mu kisiibo okwetooloola ensi yonna, ekikolwa ekyo musonyiwe Laavu Mase. Ekitabo ekitukuvu kigamba omuntu bw'aneetondanga anaasonyiyibwanga. Laavu mulina nnyingi ne Laavu Mase era buli wamu mbalaba video yiyo mugikoze ne Laavu Mase. Okyafuna obudde bwa Sheebah okubeerako awo naye nga luli walinga naye? Sheebah ndudde omulabako simanyi nnyo biki byalimu nabadde awo mpozi gyole nali nserengesa eri kukubwamu ku biyaga nempulireyo nga bakuba ekiyimba nawe ekiyimbayimba kye yakoze ne ŋŋamba ono alayika agenda kugwa ddalwa. Yakubyeyo oluyimba olulala? Nawe simanyi walya, simanyi n'olya, simanyi n'okola otya, simanyi n'oddukana. Oluyimba lwetugenda lutuukako Mukunja, bw'ovaayo n'ota Sheebah n'omuggyako engalo bw'oti olwa Laavu ekubisa amaaso, ki ekigenda okuddako eri obulamu bwa Sheebah? Tubeere realistic kati, va mu bya Laavu dda Mukunja oli bino. Nze obwange ki ekigenda okuddako? Lwaki olumirirwa nnyo omulala nze n'otannumirirwa? Oli mulamu kubeera ati first nga Sheebah tannajja mu bulamu obwo gwe waliwo ng'onywa biyaga byo n'odda ewaka ne weebaka. Sheebah teyaliwo. Yaliwo naye ng'embeera eri yali ndala nnyo nga nzibu nnyo yakusikiriza n'okwagala omukwatako. Naye anti era watuuse siwaayo. Ekikulu Sheebah alina kunyiikira ddagala. Waaviira ku ddagala aba agenda kugwa eddalu. Ani anaamukubiriza? Sinaggwa ddalu aba agenda kufa kubanga baba batuweerya eddagala batukubiriza ne batugamba kaalitandise kano kalinga kalabba. Bw'olitandika mpaka w'oliviirako bw'oti obulamu we butabukira. Kati abadde amukubiriza, abadde amuyamba ku byokulya, ku nnyumba waakusula, okyusiza obulamu bwe ate wafuuse wali addicted eri Laavu Mase, Laavu ekutwala ndiima. No, Sheebah kutta omuntu ng'ensi eraba. Ku nsonga y'okusuulawo Sheebah, I am always so disappointment wembeera ku social media nendaba abantu nga banvuma bayomba Mukunja ogaana otya okuwasa Sheebah n'obeera naye. Abantu abo banvuma nabo abasajja n'abakazi balina basisita babulaza baabwe. Lwaki tosindikayo bulaza wo kuba naawe olinayo babulaza ba abatannafumbirwa abatannawasa ne bagenda bawasa Sheebah? Lwaki nze gwe musindikayo? Lwaki gwe oyagala nkola ebikuwa essanyu mu mutima gwo naye nga nze tofa? Kuba kakati wenkera n'ennonda Laavu Mase nga bebi wange omutima gwe gusiimye. Let me telling you the truth. Omuntu gwe mba nnonze okwagala omutima gwange gwe guba gusiimye era yekimpa nange essanyu. Nga nawe wawulira nti nze wempasa King Sheebah ogenda funa essanyu kitegeeza. Listening to me. Njaleka interview yo. I'm listening to you. Njakuleka interview. I'm listening to you. Bensala Laavu tezibirwa kkubo. Omukwano omusajja asobola okuva e Somalia nga akutte mundu emyaka n'emyaka natta abantu nga muzibu nnyo nadda wano Laavu n'emusuula eddalu n'ayebayeba n'afukamira n'ajjamu empale. Kati olwo nze musajja wattu akubwamu jasiti obuyaga biti bibiri nze ani Laavu gwetamegga kigwo. So wali ontegekedde yaani gwangamba nti no let me Kaluviri kanja ngamba otambulira mu balalu ova mulalu odda ku mutooletoole bakuloga mulya balalu. Kaluvini Kayanja obuzibu bwe mbumanyi bulungi. Kaluvini Kayanja yafuna obulumi bw'amaanyi nnyo n'alemwa n'okulya emmere nga ngudde mu mukwano ne Laavu Mase ensi n'etegeera. Ku lw'ensonga era alina okutulwanyisa kubanga alina ddiirwa epromoting ebisiyaga. Kati omuntu alina ddiirwa epromoting ekisiyaga awulira bubi nnyo waalaba ekitonde ekisajja nga kiri ku kikazi. Aba ayagala kisajja ku kisajja, kikazi ku kikazi. N'olw'ensonga eyo Kaluvini Kayanja sobola mumalirako obudde bwange. Ye ensonga y'obulumi bwe we buli nategeerawo nze siri musiyazi. Yavaayo n'abawa ennaku 3 owetonde. Bw'oteetonda agenda tuwa bwino wagenda ku musawo muganda n'akuwa eddagala. Eddagala ligenda okufuula sitanga olina okulya omulalu omulundi gumu wali omulalu n'akuwoomera. Kati bw'oteetonde mu nnaku 3 agenda tuwa bujulizi n'akatambi ng'oli ku musawo muganda. Let me telling you the truth. Kaluvini Kayanja ate message yange egi
nzireyo nkwate essimu ate akavidiyo aka nzireyo ndeete nkwate essimu erimu akawunti ya Sheebah omuli enamba y'essimu Calvin Kayanja kwe yasindika message ng'akwana Sheebah agakatonda Sheebah akwana Love Massey Calvin Kayanja nze nsirika nemba ng'omuntu w'omusiru essimu gye twateeka ku page ya Facebook eya King Sheebah Calvin Kayanja yajja mu inbox ng'akuba Sheebah amanda ng'akwana Sheebah ngera amugamba tonjogerako awantu awalala wonna toyogera ne ku linnya lyange teyasooka na kusayo kifaananyi kyoyo Sheebah ya running social media handles timitering you nga ye Kayanja tamanyi nti nno nze ndi ku ssimu nga takimanyi nti nenziba ekyama ne ngamba era nakkiriza abantu bonna abatulaba abalalu bonna be mulaba ku makubo tebaye abalimba mbu balalu bannabwe ye babawa embuto balamu baba abantu abafunisa abalalu embuto basajja babuvunanyizibwa nga wolaba Calvin Kayanja basajja babuvunanyizibwa nga bambala amasuuti bakuba ebikalu beesiiga ebizigo bekuba befuuyira perfume nali nasirika neŋŋamba olw'ekitiibwa kye President Sime w'abankuba bakadaama President Sime wabikoze bitya musajja wa NRM musajja mukungu mugundiivu ngenda kuta message nga Calvin Kayanja akwana Sheebah ng'ateze mbadde nkusuubira nti ogenda kwetonda ennaku essatu ezo nga tezinaggwako weetonde Calvin Kayanja akusonyiwe aleme kutakatanda okwandibadde nga kati kankubuulire olaba nali wali ompuliddeko nga njogera ekintu ekyo nti no Calvin Kayanja yali ayagala kwegadanga King Sheebah waŋŋamba ono malaya yali yeetunda Calvin Kayanja ebyo byayogera noŋŋamba Love Massey ate teyamusisinkana just nga bw'omanyi omanyi ebibaawo ng'avudde mu kamera ng'ali ne Brenda Mayiro mwe abasajja mubalaba kwesiiga bizigo n'okwefuuyira kalifuuwa abasajja batabuka ku nsonga z'okwegatta togenda kwetonda kati wuliriza nze ngenda kola buli ekisoboka nfune essimu eyo kuba engeri kesi kyakolagana na Sheebah essimu bali sigirina nfune message ezo zokka mbe nazo ateyo akavidiyo konna akanumiriza ku kintu kyonna nkuteere obutambi nga nkuteere buvidiyo ekirungi yakozesaako ne ku ddoboozi lye biri byayogera bituufu ebyomusamize yakugamba oli abalalu kati yagamba atya mbwe okufuuka sita omusamize yakuwa eddagala naye ng'olina kulya mulalu omulundi ogwa walya Sheebah n'akuwoomera nendi emeka olya buli nani stop kati ye atayagala kumulya lwaki amukaayanira era lwaki no agenda kukubya enjaga abo abalabe beopanga nti olya ogenda okudda engulu nga bakugaze n'omulalo ogwo muva ku lutikko. My brother, let me telling you the truth. Do you know the painful eyokulaba omuntu ng'alumirirwa nga talina kigendererwa? Calvin Kayanja listening. Calvin Kayanja wabagamba yomu yagamba osuulawo otya King Sheebah n'ogenda ku Love Massey. Kati ate ye yomu yalumirirwa nti lwaki nalya King Sheebah emirundi mingi. Kati tolaba kati kitegeeza ali awo takwatagana naye kitegeeza ayagala kujja awoomerwemu. Tata genda ohoomerwemu ndi wa Love Massey. Genda ohoomerwemu naawe. Ate obwa serebu buli omu bw'anoonya era abulwanira. Naye agenda kugatta n'omulalu. Odde engulu ngo baakugasa ova mu lutiko togenda kuddamu bajiga. Ate anangatta atya? Na Sheebah bagenda kukwata bakutwala lutiko. Bakubye enjaga eva Tanzania nze nkubiddeko ndikyaliwo. Balina enteekateeka nnene bwetyo. Agenda kugula enjaga kuva Tanzania. Bagireete bagikunywese. Byono byonywanywa nga y'amaanyi ogenda okudda engulu. Nga bakutaddeko akaweta ne King Sheebah erubaga. Naye nno olaba enywe yange ey'enjaga ya buvunaanyizibwa nnyo. Nti naawe wennyini abeera nange osobola n'obeera nange n'otampulirako nga mpunya enjaga. Nze simala ganywa njaga mbu nsange wali gundi asikamu nti ate leeta nkubwemu. Nywa enjaga yange mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Ate Sheebah nansanga olwedde ndi ne Love Massey. Love Massey gwe yandigiwadde tebakwatagana. Kati kitegeeza gye ndi nze sisangasanga siri alya mu byalo. Mukunja nga tumaliriza Sheebah obudde buno badde omulaze ensinga omuyimbi asobola okuyimba era brand esobola okwetengerera ne concert ezimu poster tuzirabye nabweru namulabye ajja agenda kuba nga kiraga sawa zakati
gundi y'entangaavu future ne kati kewatandise okumweyawulako bino byonna gwaddayo mitunuzaamu music career ya Sheebah eriwa eri mu Uganda anaddamu okuyimba atambule nga adde abikola ng'ali naawe no kati nze olwedde ndi ne Love Mase n'ekisooka Sheebah twali tetukyawaganye mu bubi nze nali nkoze pre-session eyange ng'omuntu nfune baby gwenjagala tubeere naye ensi emutegeere tuve mu by'okukukuta naye ate nze saamanya nti Sheebah ye yali agenda kukitwala bulala wuuyo kati atandise kukuba nnyimba ebintu ebimu byekyokulya olayika wali akuba agamba olwamala okulya n'adduka era weekebeze Mukunja ffe on life olwamala nawulidde oluyimba n'addeyo nga nkubwa njaga n'enduula yagayo olwamala olya n'adduka oba olwamala okulya n'addukana wamala okulya n'odduka n'adduka wa let me telling you ebbanga lyembadde ne Sheebah kanyanukula abantu abambuuza Mukunja walya Sheebah oba tewalya Sheebah mbadde nga nenze okusooka oba naye nali simanyi nti Sheebah amanyi ottabula enjaga kuba nze nanywanga enjaga nga nywa kika kimu aba plain wekiba kibanga sekanka basekanka okitegeere njigiriza ebika by'enjaga banno so Sheebah nakizuula luvannyuma nti asobola okukwata ekika ekimu n'akitabula n'ekyala n'akukolera ka mix kyakazibwa ennyo naawe kotawulirangako kaakati ekyokumulya mpozi nga yantabulira enjaga n'ankubisa n'anteeka wali nga sitegeera ye n'alya naye nga sinza akoze ki abe wulira kano n'obwegendereza nga Sheebah akutabulira enjaga ye n'akulya kyensobola okunnyonnyola ne abe naye akimanyi kyali wange Sheebah abantu tebayinza ebbanga lyamaze ng'abeera ku kkubo asobola okutabula enjaga ebikanga 3 n'akukolera ka mix kyako tategeera kaba kakuba nnyo kati ekyokumulya asobola obanga ye yaginkubyanga sikyategeera ye yeetoolera n'akola ki n'alya naye nga sinze nkoze ki nga si yenze alidde you are forgetting the point kulidde olw'okkirizibwa okwekebeza no anti ye waayimba oluyimba n'agamba mbu yalya simanyi n'addukana ye yaaba yalya oddukana nabiwulidde mu luyimba naye gwe oddukana siddukana oba naye waddukana otamidde nga tomanyiko eddukana oluyimba ate era abamubalira abali obalira Sheebah ye abe abali okumubalira Sheebah mujja musuula eddalu nze ndeke mbeere eno gyendi si mu bubi kambeere eno tukwasaganye byetukwasaganye oluyimba waluliddemu naye n'engeri gy'oyimbamu oluyimba lwa muyimbi munno n'obitabula nyimbiramu kati nawulidde mbu simanyi yalya tabalimba yalya bwe yamala okulya n'addukana yalya tabalimba yalya nawulidde alogootana neŋŋamba oba naafa kinensi tusuubireyo kolabo ne Mase egenda ofuluma oba tusuubireyo kolabo endala ne King Sheebah oba ebya Sheebah byawedde King Sheebah tetusisuubira nti tusobola okuddiŋŋana abantu balindire beere eyo nange mbeere no nali njagadde tutambuze bizinensi nga nange nina omwagalwa wange naye ate ye Sheebah nekitamusanyusa oba wandisise n'omufunira naye n'abeera content anti kyendi okubagamba bonna abayomba gwe weeweeyo ofune bulaazawo omuleeta otugambe wuuyo de baagalane ne Sheebah nange njagalane ne Mase naye tukole bizinensi Mase si kwewaayo ebirungo ebiri mu Love Mase mwenna mwogeza butamanya naye naawe anyogoga amatu nedda Sheebah yanyogoga amatu yanyogoga n'ennyindo Love Mase abuguma ekundi abuguma amatu abuguma ennyindo Mase agatona amaanyi ga kisajja obudde obumala owunyiriza amakundi kyokivola bumanyi bwe ganyoga amanyi g'essajja ngenda ntereera abasajja bankubya testako bitundu byange ebyekyama ne babyonoona naye nga at least ntandise okuddamu ogezaako just kati kulwana kulaba nti nzaalayo akaana kitegeera nga tuvaana ba booking abaagala obooking Omukunja Atasera abaagala owagira endongo osobola obbalagirira ennamba y'essimu bookings ne bizinensi 0755
32 65 55. Bamuyise Omukunja Atasera video shoot yatubesibeko sawa yone egenda full ogenda ku mitimbagano egy'enjawulo ogenda kuba ogisangayo ne ku expo wano ogenda giraba subscribe nga commenting sharing love masse gwe tulabye ku set kati ba social media in-laws linde emboko zo abe yabadde ku kamera mukama abatukumi. Export TV to the world.